yafiiridde banoonyeza eddagala erimutaasa nga terabika ssente weeziri. Kitegeeza eggwanga Uganda lyagwa fu. Bano baminisita bonna banyumira kujjana nga baleeze obusuuti nga bambadde obutaayi ne mubawa obuzindaalo ne babalimbalimba timbadde mukwano gwa Mulwana simanyi bulabulabula naye wano bwoba n'obusente emitwalo 3 ku 5 tosobola kufuna akadagala kaziyiza muntu kuddukana nga Mulwana bwe yafudde. Naye ng'abadde mukwano gwa minisita akulira microfinance mu ggwanga Honorable Haruna Kasolo akutta akazindaalo kano n'akakwata ng'akankana ne yeefuula nti alumiddwa nnyo okufa kwa Mulwana nga tasobodde na kulwanirira Mulwana kufuna akadagala kamuziyiza kuddukana kuba Mulwana yafudde kuddukana. Mwena buleyani waalize saagala kulimba omanyi mwagala nnyo kabampaane. Era Honorable Minisita Kasolo okunyiigidde nnyo nga gw'otuukirira pulezidenti w'eggwanga lino Museveni n'otomugamba nti Mulwana afudde yakola hiiti esinga gye bayita toka kwa balabala nga simanyi baana balese kubanga laffe bajje bemukabira mujagamba gye mukozeewo ki manyi abawumba tuutu bangi wano bajagamba abawoggana bano mukozeewo ki ffe tukole ki nga naffe tetulina buyinza. Yayimba toka kwa balabala mu Katonda mukulu Mulwana afudde mukwano gwa Kasolo nga parliamenti egenda kuggalawo ekisanja ekisembayo nga tebayisiza mu tteeka lya copyright. Honorable Minisita n'akwata akazindaalo kano najja wano mu ssuuti ze ez'ebbeeyi n'agamba nange ekaabye nnyo mbadde nyamba nnyo Mulwana bano abasajja banyumirwa nnyo okutuyamba nga tubonaabona nga tubasabiriza 5. Bannayuganda tuzuukuka ddi ne tuva mu levu y'okunoonya obuddagala obuddukana ne tuva mu levu y'okunoonya mu copyright ne tugamba ffe nga Bannayuganda twagala kye bayita service delivery mu malwaliro gaffe. Muli wano mwenna mugenda kusula empewo nga muwoggana mukubira ababaka ba parliamenti enduulu nebaza Dr. Hilda Mani tagezaako kya copyright wadde emikono misibe simuwana lwakuba wanuupu naye agezezaako kya copyright. Mulwana agenda kufaana balayira nga Katonda mu ggulu akaana ka Mulwana teri agenda kasomesa okuleka Haruna mu biruga yeekubye mu mutima n'agamba kano kaana kabadde ka muganda wange. Nayira amazima ga Katonda mu ggulu enkya abagenda okukayanira obuzindaalo eruweero beebuloba gye munaazika Mulwana bagenda kuba ba gavumenti ya Mwami Museveni bagenda kuba bannabyabufuzi naye nga Mulwana bwe yatuuse okufa yanoonyeza emitwalo 5 egigula akadagala akamuziyiza okuddukana nga bali wano mu busuuti batudde nabwe ne muddawo ne mubakubira engalo nga Bannayuganda baatuloga ffenna oba ffenna tuli bawumba tuutu oba ffenna tuli basiru oba tuli batooletoole naye munaddukana ennyo mujja kwekyawa munoonye eddwaliro eribayamba obutaddukana si bwe kiri. Kakati Bannayuganda mbagamba bwenna okufa kwa Mulwana nti Dr. Kizza Besigye abadde amumanyi akoze ogugwe Bobi Wine akoze ogugwe kuba Bobi Wine onomugamba nti njagala onnyambe Bobi Wine okuwa akakadde tekakugasa nga mu ddwaliro gy'ogenda okugula eddagala teri kadagala kaziyiza Mulwana kuddukana. Dr. Kizza Besigye ne wanaakuyamba akujja mu mbeera embi gy'olimu tesobola kukuyamba mu Katonda mukulu nga ne wanaakuwa akakadde oba miliyoni 2 nga togenda kufunayo ddagala mu ddwaliro. Kitegeeza obusirusiru bwaffe Bannayuganda bwe tulina osooka okusiba ku nkondo tuvenga okujja ku mirambo gy'Abaganda baffe abafudde tubakolereko amawulire. Bannabyabufuzi abasinga bagala amawulire bino byogera biva ku mutima kuba nafuna omukisa Mulwana bati nali ngenda kwetta bayidawe lwaki njogera bino natulako mu luguudo wakati ku ssaawa ya Queen ajja Haruna mu biro ajja kujja ababulira ebigambo bino nze ensi yankuba n'enkoowa obulamu netula mu ssaawa ya Queen bweti nempanika emikono Mulwana eyanzija mu kkuba emmotoka obutakola ki obutantomera. Era Mulwana yaŋŋamba nti eno si yenkomerero y'ensi bajjo Haruna mu biru njagala gyowa abantu bano obujulizi nempanika emikono neŋŋamba Mulwana kubanga bali bakaawukana ne Misa Kisemakula era nyiize nnyo okubanga omusajja gwe bayita Ronald Mayinja simanyi Molini n'antume Catherine kusaasira abanyenyeza obubi na ku maanyi ga Mulwana nga ne mulumbe wano temuliiwo Misa Kisemakula eke yatodde emitwalo 8 Haruna mu biru yabonaabona n'omulambo Mayinja ogenda kukola n'okiyo ku Serena si yamuse sebo nedda Molini aluwa nyiriza nnyo mpuliriza Dokita bino njogera biva ku mutima manyi mwagala nnyo kabampaane. Ronald Mayinja obudde bukola ki njagala kulaba n'akabina ka Catherine kusaasira abantu bangi tebava ne Mulwana
njagala kulaba Ronald Mayinja wano misa kisema kula nkwebaza watodde emitwalo 8 misa kisema kula yatodde emitwalo emeka nga Milwana yakakola ki ajaluna mu birungu kwebaza obadde okuki ne Eagles enkadde yoko kuleka Seruga bangambye Seruga yeka yali wano yulida mwana owolereza naye bangambye Seruga yali wano bawakathane kusaasira olubundu sulamu wakati sagala weefuule nti oli mubaka wa parliament bambya ssaawa 3 kusaasa yandibadde asosa wano kukabina kubanga Mulwana yatambuzanga music we mu ndongo Seruga era Seruga nkwebaza ku lwekyo njawula kusaasira omuyimbi ne Seruga njawula mama kabina ne musajja era Seruga mumukubire mu ngalo mwenna abakungubaza abali wano mama kabina yonna gy'oli omulambo gwa Mulwana omuzimu genda kunonako bw'otojja kumuzika mu kitiibwa kye Ronald Mayinja bw'otojja kumuzika mu kitiibwa kye Eagles yonna badolini mutuwa bo bali London Dr. Hildaman wali wano kati kasamalize ne speech yange kubanga muko wa mazima mujaga mambo kya nkola ki kakati bannayuganda kyembasaba mwenna twejjemu enkwe bannayuganda twejjemu enkwe twejjemu obutayamba abantu nga bakyali balamu muno bwakusanga ng'enjala emuluma sebbanga n'agamba nti amuhangulwe muyambe omuwe ekyokola ki Bajjo leader also kolete awo wetuli wenyini nga tonnaba kulekerawo kuloga nkuba ya bifulu kuddamu kwogera ku nzikiriza za njawulo ekyokubiri tujja kusinza Katonda buli muntu mu lulimi lwe ekyomukisa obulungi Bajjo okulidde mu ngalo zange ewammwe manyiyo entandikwa y'ebintu byonna ensi n'embeera yonna mu Kampala nze nyimanyi tonde naye okimanyi bulungi soko ogikomewo okimanyi bulungi nagaana okusamira era jemba nkisazaamu kino ekitutoka mu tulo g'enkuba Apetex ali awo taloganga ku nkuba siroganga ku nkuba balamu mumpulirize balamu mumpulirize bulungi mumpulirize temunganga kankuba ku busamize balamu yajja soko sirikaye munyonyole twali erugogo ku kivulu kya Bebekulu Kosidiosis balamu n'ayambala Gomesi n'aloga enkuba yakuba Kosidiosis okumala wiiki 2 nze siroganga ku nkuba Yesu Kristo omuliro ogwokya Katonda yasinga era asasaamu ebigambo bya Jemba byatuwayiriza mutwaloga ku nkuba Jemba kitawe yamwonoona taata wange yankuza Gerald Kiweewa ofunye accident nga 5 naye Mukama ali mukulaga nti nkunona essaawa yonna nina obuyinza bwo nze Bajjo sisamirangako siina lubaale sirogangako era ndi mulumbe lwa muganda wange Mulwana mumpulirize sirogangako towayiriza obugambi bwe nze ndi muzadde ogambi wenyini ekyomukisa nti ojjukira nti okulidde mu ngalo zange kitegeeza sonjogeza bingi nze manyi lwaki oli bwotyo babuli ekiyayi jangu nalogadi kiwawa jangu kiwawakoma kakati kasanireka obudde yasinekekatano kiweewa abakungu basi mwenna abali wano ndayira okwebaka ku baana bange mugamba ndayira bubi sirogangako era ewaffe tewali ssabo na lumu nze ndi musajja musabi Yesu Allah Nabi Muhammad mumuwe ekitiibwa kiweewa yandibadde nga yasinga mu bayimbi bakadongo kamu amaanyi banakola naye sitaani alina we yamukomya ompulira buli kyabamba walukagga ataloga n'abayitako mpuliriza byenkugamba walukagga talina wadde empaka ya lubaale banaye mumpulirize omukagunuma mumpulirize byembagala nesirika walukagga atalogangako Yesu si lubaale muzayise batta soko sirika muzayise batta eyalokoka era ye kabaka w'akadongo kamu Pawulo kafuna yafanga amanyi Katonda ye kabaka w'akadongo ki kakati mwesonyiwa ebintu by'okusamira mwesonyiwa ebintu by'empewo twebaza mukulu waffe Misa Kisembakulaze wano Gerald Kiweewa nkuwoninga toddamu kupromotinga bintu bya sitaani wano
tuli mu nnono ya Mukama Katonda ojja kufa bubi era bw'olifa obubize siri kuziika nkoze ekiramu wano kirabo bw'alifa nga kyali mu busamize ne muganda wange Jemba siri kukola ki siri kuziika ojja kwogera nno ambayogereyo kakati mbadde mbabuulira njiri soko sirike nze mbaddewo sirika gwe ogwo omutwe omunene gw'oleega mulwana afudde tomanyi kyaliko nze mulwana nafa muwadde ebintu bye mu bulamu mulekerangaawo mumpulirize mulekeraawo okujja ku mirambo nga gino nemwefuna nti mutodde obukadde kaluna minisita ki minisita Haruna Kasolo akakadde katodde tekagasaga tekayamba mulwana nga mulamu kuba yeebasi kalina kyakola ki kakati ze nsanyukira nnyo Abidex okujja n'akuwa emitwalo 2 nga yabeerawo mulwana mu mbeera embi kakati mwenna abali wano abasamize mbamanyi munyiize mulekeraawo okujja ku nnyimbe nga bawaane tumuwadde amabuga amangi ng'abantu bemuwa amabugo banaku bafudde bali bubi ompulira gwe bitemu jangu ozirete wano kashi zirete wano kashi bitemu Wagala sente azirete wano ayogera mugamba zirete wano kashi mugamba azikuwe kati omanyi bagala nnyo okwesudira n'abantu bakabampaani nze sikyali mulefu ekola mawulire ndi mulefu eyogera ekikutu jangu wano zirete wano akati newemba mulwana milioni 10 ng'afudde naye nakyagenda kunsiima kyekituufu